sasula mabanja nalina akasente ke nibula jali emitwalo 5 gyakubisiba kati giweze emitwalo 8 mu kwogerezeganya twewole essimu naye ongisasula ebintu bingi nnemereddwa bankutte n'okunkwata sente zinnemeredde nesina bwenja zinoonyanga ati nina abato bano kyova olaba abazzukulu bano bakuleetedde munaye ensonga nkuleetedde abazzukulu bano ate nsobola okutandika okunoonya sente z'abasajja sijja kudduka kuba siri mulyazaamaanya mama yawuliriza kwe kuvaako kyagumya mutabani bwe gwe bajjanga okunywa mwe temwamunya temuliiwo temwakula wabula mwanange walwa nawo musajja wange n'abeera eyo ne mujja wange nga babonaabona jangu tulabe taata abaana batwadde bafunako okulya oyo mukyala ye nanfuka Florence muzanyi wa lulango nnyo nabagambye dda omusajja oli musajja mukulu Lubega Anthony nja kubamba nnyonnyola abazanyi baffe nga otambula yamugamba munnange walwawo wandibadde waleetadde abaana walwawo mutabani namuzinali samanya nti munnange mukamwana yagenda ebweru nga munnange oyise mu mbeera embi ngaze nnyo wendi ng'obonaabona ijjako nze nzekka usenga wajja dda n'oŋŋamba nti maama munnange mu nsi eno nze ndimu nga nnyoko wandibadde wambuulira dda olimba mutabani tewandibadde mu mbeera eyo wama mwami twalayo engoye zammwe mu nnyumba naawe maama bwatyo munnange yagamba abazzukulu bayingire munda abazzukulu bayingire oyo mutabani agenda ayiye ave mu ebyo munnange banaabeerawo ne balunda embuzi mugende muyingire bazzukulu mugende muyingire mutabani tabonaabonanga nga wendi gyotoligamba nnyoko olikigamba ani era nga ndi ku nsi nga ninganga eyaffe dda naawe genda mu nnyumba mugira mubeerawo kanjembawo ekkakyali olimba naye mwana wange kankubuuzeemu ye omukazi omuwuliza mwogerako naye buli wengezaako kugenda twogereko naye luba luyombo tewali mirembe buli wengenda lwenyega ku kyesente nga luyombo lwennyini nga n'okunzijjako anzijjako kati ekituufu sikyafayo namuwuliza kuba tetwogerangako na mirembe luyombo buli wenyega ku ssente mwanange ensonga zinyonnyola bwamba n'agamba kuba mama yamubuuza ddala mukamwana mwogera ye yagenda ebweru koye munnange obuzibu buliwo buli wetwogera omukazi yafuna ssente yafuuka muzibu ate bwenyega ku ssente kuba tubanja omukazi aba mukambwe nnyo ekitagambika omukazi tafugika maama ye twale magana kati kumugamba okugenda naye n'obutogenda naye byonna kyekimu kubanga eno gye yava yalekawo abaana era ng'abaana we bali abasinkanye tebaafa abasinkanye tebalwadde namugamba munnange empungu terya biri yaleka abaana togamba nti eri agenze kuzaala ajja kudda yagenda kukolerera famire ye beewaabwe nakulabanga kwegamba oba oliawo omanye ebintu by'ennaku zino eby'abaana abawala bagenda yagamba bannange abaana abatakuzibwa omuntu yagenda bamwateesa agenda akolera famire ddala abaana abawala babaaki maama munaye kyamukuba enkikwe nagamba tekyandibadde kutuuka ku mutabani wange yakulekera ova embuzibu obiriwo onooba oliawo ngeri amutwala limukomezaawo ng'akomyewo kale maama tewaliwo kirala kati kaŋŋende noonye ssente kale munaye maama yamubuulira namugamba guma mwana wange guma ajja kudda kubeera yamutwala erijja okumuzza empungu terya biri bwe genda okole ssente genda osasula amabanja kankwagalize emirembe kankwagalize okukola empewo z'abajjajjavo zikulembere tudda obudde nga bukedde ekibuga munnange twakikeeza nkokola abantu bakeera ku mirimu nga bwokiraba ekibuga kiri bize kale tudda ku mukulu ono amannya ge agaddala ye Nicholas Babumba tumulaba ali ku saidi ka business ke mu kibuga ngambye buli muntu aba yakedde okukola abala bw'anayita mu lunaku munnange oluusi bw'awummulamu n'azuukuka olw'okuba abeera omanyi omulimu gwa boutiques mulimu muzibu nnyo kati obeera awo n'otuula ng'olinda bakasitoma b'otegeka bw'otyo senga olina ozzeeno n'ozzeeri kati ku guruupu kuno zigurupu zino zitambuza nnyo kuba kubaako abo ebibuuziboozi
omanyi bakadama babeere bweru baba baagala biboozibozi bibatambuza kati ate ne banneeno baba baagala kugamba biboozibozi bibeera wakati abo kati weetegereze kati okimanyi ndi ku kiguruupu kino n'omukulu ono kwali naffe gye tuli eno tetulina nnyo obuzibu naye nga omanyire bizinesi kafe abakozi kati omukyalo ono ke yafuna ssente ye Juli ke yafuna ssente amazima kati yanoonya musajja ate nga ssente aziteekamu kati abo ensobi bakadama gye bakola kati okimanyi nti ayogerezeganya n'omukulu ono no kale ekizibu kiri nti nga bwomanyi nti bizinesi ebintu bitambula kapitono ate ngene bwotaba na kapito ekituufu kiri nti oba tosobola kukola ki kubanga abantu bakugulako kati mu nsi eno gye tulimu nabagambye dda nti abantu bakeera ne banoonya bantu beewola amabanja bantu beewola ssente bamanerenda kyovola bamafirimu yaffe no mulimu bamanerenda oluusi ensi ekinyigiriza abantu okudduka mu nsi yaabwe kubeera nga oluusi ne bwe yandibadde akoze ekintu talina kapito ebyetaago bingi kati abakola na bizinesi bakola naye ate obuzibu buliwo nti beetaaga kapito ate n'abantu okubeera nga embeera ebanyiga kati munnange omukulu ono alina botiiki naye ate obuzibu yeetaaga kapito abantu bayinza okwetaaga ebirungi naye nga tewaliiwo kigula bizisobola kati mune kwe kunyonyola mwana muwola oluusi ne bano baana bawola ekibajja kuno okubatwala eringa embeera mbi eganye mu maka kati ensi bweti bweriraawo ndi kati mune yamugamba bitambula si bubi lwakuba obuzibu kapito kale kyekyo kyokka ekisumbuwa ogambye eki iye mukwano ekyo tugenda kufuna engeri gye tukinogera eddagala eganda bwe tonkuba lwali tonsagisa kyakuwulira kyekituufu kyogamba osobola okumpulayo kasente maama wafunye dooni kati wetegereze ekizibu ky'abakadama bw'atuuka eri n'abaamu miliyoni 2-3 ekizibu simanyi era ensobi gye mukola bakadama kwe kwekwanira abasajja kati weefuula mbu owola kati omukulu yamunnyonnyola ebizibu era amugamba kale nandibadde musanyufu naye obuzibu bwa kapito emirimu gwongulire naye mbulamu ka kapito yamugamba olafa bwe mba nkubuuza akasente onaakanziriza kuye ogambye ki kale mwene yamugamba nja kuwola akasente oteeke mu bizinesi olwo amusika eriyo kole munnange okulaba ku ssanyu eryo kati olwo omukyala aba akuba amanda kyetaagisa sente nga mmeka kale botiki kale nga olaba bwefaanana okuteekamu ku bubaazi yeetagisa nga bukadde 3-4 bukadde nga 3 oba 4 kale kati olaba era bona obumpadde sente kati olaba waneeno kati munnange yamusikamu eriyawo n'amulagula bandowooza amasa gano gaba geetaagamu wano geetaagamu sneakers wano weetaagawo jewels ebintu bingi eba byetaaga sigundi ebeere ennungi nnyo wano wawera butopu buli kimu kugamba wateeka okubanga waliwo ebina okugenda kati wano walina okugenda sneakers nateekawo kasaati kale sente ziba zeetaagira ddala nnyingi olonza okulaba engatta emu kati nga Timberland ya ogisobola emitwalo 18 23 kati mba neetaaga kasente nga kawerawerako ddiya yamugamba guma bugumi ekyo kati olina dooni kekasekaako essanyu buli muntu alikozesa kyayagala naye tokuba ndoolu bale ekyensobola okukugamba okimanyi nedda mukwano thank you welcome dear ekituufu kiri nti kati ogenda zisindikadde maybe ndo omuganda agamba nti ateeka ebibiri tabojjirira kati mwana muwala ono yateeka ssente mu Alex kati tuli saidi eno kati alina gwafunye owa botiiki wetegereza ensobi zebakola kati yogenda tandika okukola ki agateekamu ono kasente abeere nga akola ki ate akola botiiki kati firimu yaffe etandise sente yakadamba etandise okukola ki tuli wano tutunuulira bino byonna abafamily eri bali mu kukwasa Vakka Maria muwala waabwe balabe nga muwala waabwe wakiri embeera erabika mbi aterere
nena basente bwazimansa mu kibuga tulaba filimu yaffe omukulu yagamba awo kale sinafuna nampa akasente musajja alabikanga mu esimbu taata nikitawo wakasajja gwe obadde olega bulezi ne bwondabye nosalawo we toza masi kulaba